abasiibye ngo bano okusiiba omwezi guweddeko kati abasanyufu ababadde bakatuwa okatuwa okusiiba naye nga mwenna abasiibye mu bulungi nga tebabakase embeera yammwe eri wa Katonda mwebadira kusiiba mpozi n'omwezi gwenyi tukubye olukumutwe so tulina kuba nga ate tuyingira omwezi omulala. By the way, ennaku zino oba kati obyatuuka emyezi tegikyalwa omwaka tegukyalwa edda nga tukyasoma omwaka gwalwangawo okutuuka mulinda Christmas tetuuka naye kati bainawe nga nabagamba ebyokutuuka kati byaggwawo mpolampola tuba tukwatagana abantu abampisemu olugaa sometimes nsirika busirisi naye nga nebaza mwena basubscribinga ku Nyundo Media mwemusinga mwemutuzaamu amaanyi mukola kyaka mwebale nnyo mwebadde olunaku olwaliro okukosa empaka ku Speed Express Tours and Travel tubadde emirimu gy'abakama baffe nengamba kanzije embeere nga tenkola ki nga mbabuuzaako mpozi nammwe abatuwa support ku Nyundo Media mukola kyakabi mwebale nnyo mwebale ddala mwemusinga kanyike of course olw'obusobozi bwammwe twasobola okuba nga tumuzaayo waka receiving wabafamire ye clips buli kimu jja kuba nga mukiraba ekigenda mu maaso mpozi saawa eno twala kuzaayo ate Barbara naye abeere nga adde waka ngaafe Nyundo Media of course tubagamba nti tuli wamu nammwe era tunyolwa wamu nammwe mu buli mbeera yonna buli kintu kyonna ekiba kigenda mu maaso naye nga tusaba mwera nabakusubscribinga ku channel yaffe mugenda bakusubscribinge mulaikinge mukomentinge nate era mubeere nga musharinga waka waffe musharinga waka waffe abeere atambula naffe ku bantu ab'enjawulo ate kajjukira nti ebintu byetukola bikola ki tebigasa muntu omu yekka bigasa abantu ab'enjawulo so banaye mbaagala nnyo mwebale kunjagala mukwano gwe mundaze oba gutulaze nga Nyundo Media gemaanyi getulina essaawa eno so mutufollowinge ku social media platforms zaffe zonna TikTok genda ofollowinge awo follow you back genda olayikinge ku peji yaffe ya Nyundo Media Facebook nate era Twitter Instagram tubeerako bulambalamba era nga tukola ki nga tubaweereza naba kusubscribinga nyiga akade obeerengako ngaokola ki olaba nate era tugenda kuba nga ate tugalawo very soon ngenda kuba nga ate mbaatira omuntu tube nga tumbawumba bafeke jensi saawa eno bagenze nga bakakkanamuko manyi munaye bagamba nti enswa bwekyusa eriiso nga naawe okyusa envubo okyusa enswa bwekyusa eriiso naawe okyusa so tulikwanero ku Pioneer Square abantu banyiga mubalaba abantu baza kutumulamuko saawa yakusibulukuka bagenda kusibulukuka naye nga mbagamba nti mwe mwenna ababagala okutambula muva Uganda Mbalampala Visa Change because mukosesa Speed Express Tours and Travel ate mubeere nga mutambula nabo nate era n'abamukosa services bali wano eno Dera bakola akaviiri basala akaviiri mugamba bawa services just okubeera best nate era nga mbajukiza n'aba Prosta Kopi Professional Academy naye nga ate nabo basomesa bulungi basobola okukukula mu by'okusoma emmwanyi Unisco Constructors and Project Finishers Limited ate nga bali Uganda basobola okukuza emiralu kika ky'ennyumba kyoyagala sente z'obeera nazo ate nga bakusiima otekayo sente mwesolumensi era nga tebakuzimbirako mpolampola ennyumba gy'obeera oyagala okusinza ku sente z'obeera okola ki z'obeera olina naye nga mukola kyamaanyi nnyo mwonna abali eyo nga kikulu kya leero mbadde nzize okubebazaako abasiibe bali nnyo badala kusiiba nate namwe batuwa sapooti so saawa eno tawe tuliko lwakuba nga ate tulwana okukuba okulaba nti Barbara addayo ewaka kubanga ebintu badde akola abikooyo omwana muki mulwadde eriyo n'abalala mpolampola kulw'obusobozi bwa Katonda tujja kuba nga tukola ki pozi kino ekyo kanti banjukize mu mikwano okukosa abantu abasinga tebala kwogera ku mize gyabwe gye bakola ebintu ebitanyuma yes it's okay mwagala kwogerwa ku bintu byammwe bye mukola ebitanyuma naye obanga toyagala kwogerako then you should stop it but if you do not stop it of course we shall come and you criticize what you're doing bwekibeera nga kibi nga tekisaanidde yes that is it mujja kunoonya nga nange bwe mbanoonya kyekituufu byesanga mukoona naye nga kyemmanyi Mukama Katonda yasinga okumanya byemmanyiko mbimanyi sijja byasanguza but I always pray to God to protect me to